Abazanyi 16 nga 8 abazanyi ba KCCA batendekeddwa mu kisaawe ky'e Lugogo nga ttiimu ya Uganda Cranes etandika okwetegekera okuttunka ne Lesotho ku nkomerero ya sabbiiti ejja. Uganda yakukyaza Lesotho mu kisaawe Namboole nga 13 omwezi guno mu mpaka ez'okusunsulamu ttiimu ezinatuuka ku luzannya lw'empaka z'ekikopo kya Africa olw'akamalirizo. Empaka z'omwaka ogujja zakuzanyirwa mu ggwanga lya Cameroon abalina ekikopo kino. Abatendekeddwa bonna basambi mu liigi y'eggwanga nga bagusambira ensimbi basuubirwa okutandika okutuuka mu ggwanga sabbiiti ejja. Era ng'oluzannya mulala ndi musanyufu okubanga basobola okweyingako ne national team because kirinye ekirego kyange kituukiridde afu badde nga ndulira okubeera ku national team and I know binafuna omukisa nja kuyitirizinga. Omutendesi Disabuli yayita abazanyi 33 awamu nga 16 ku bo basambira bweru w'eggwanga. Ono wakweyambisa okutendekebwa kwa leero n'olunaku lw'enkya okulondamu abazanyi 24 abanaasigala mu nkambi ku Sande. Ebyo nga biri bityo zo empaka za ddwamu ez'akamalirizo za lunaku lwa nkya nga Buganda ettunka ne West Nile mu Arua. Ttiimu ya Buganda yawangula omupiira ogwasooka bwe yakuba West Nile ggoolo emu ku bwereere e Mukono. Sam Mpoza, NTV.